chiroza semana nanjiri mutwe waiya nyo akusebukire ngatikirwanga nyo ngana kibuwe wamunesembi abuwa kungalo mitwalo nasubuka kulenda imufumbirizi wengule ani amumanyoyo ngakuli kumpologoma elengule tuzitwa Buganda ngotwe nkalasi ilulana abasenze ngotwe ngogolo chaji cha Buganda esinga olulimi nono buwangu atamanyanyo kubisigwa ndoleke esinga embalule yimbe kwa nsuude esinga simba nobeleke ndukusa kano kasosomola nnyo ekanikiriza n'abato olulimi lwabwe ibendera gyengule ajabange zikunyumira nnyo mulimu amusetwe netudda ku kaseerezi esodatema bukontanyi likutuluza embebere waliwo mbiira ku ngule awo ndo wakakali nnyo kugambye wakakali nnyo oyinza n'okukaaba awo netusunsula netunda enkoko ku kamalizo elengule tuzitwa Buganda ngotwe nkalasi kujula n'abasenze ngotwe mbogolo elengule chaji cha Buganda ezimba olulimi nono obuwangu atamanyani oyo kubisitwa ndoleka esinga embalule kimba kudde nyimbe kwasuuda esinga simba tuzitwa Buganda ngotwe nkalasi kujula n'abasenze ngotwe ngogolo tuzitwa Buganda ezimba olulimi nono obuwangu atamanyani oyo kubisitwa ndoleka esinga embalule kimba kudde nyimbe kwasuuda esinga simba era sengule 22 omusisi bosa Geoffrey Nabusiro olugalo mwebale kwagala lulimi Luganda banange mwebale kwagala omwoyo gw'olulimi Oluganda mwakedde ng'omwoyo guli eno era nakati gukyaliyo kituufu weewaawo munzikirizamu ngeri y'akayimba kamu sebyuma tusiibule kano kakyakuyiga mukawulirize kakuyigiriza okulaba wekituuse eno tunula gyebasiraba nabusiro nepimyemu okulaba wekituuse eno tunula gyebasiraba buno obuyimba bwe muyinje tekakitizo gerimwe bwengubeera nzaye ebyamukejjatode wekibaawo nsonga gebituufu byebiyimbeeza ettendo sebyimba bwebyo byenda bakonyi babyayitago ate ekuyinja nyimba bwengebuka yenzisemba
y'abadala n'obulwane budda kitange ewoterenda zambwa emikala kinaana era ekulumba eyo yalabbi okubula emirembe kuzinga ky'obwoyolekedde esitaani weesa okukema bangi beeyakuzanga ensonga gye bawaayo emirembe kunzo mbabula obusente bwenkozeewo okugabula abaganga okabakazoole buzoole omuganga simukanye aliranga lumbe naye kubyefuna zinganye wangi akusiba mwoyo n'okukumya ensi shida zote ziko kesho ayaya digida digida uba uba yabakona mubiso budekejenge abalemesedde ebyenseeno obange ebizibu by'enseeno beerayo wensanga oli musensene yabyotudde ekibeeno n'ekibeerire ebikukira k'omukalo oli muntu gy'olwobutanywa onooye ogoba waani okujjako emagombe ekivane ebirika amasi bwe bukya nezitwala nengenda ngezaako mukama bwali bayagadde ebifuna anti balemera okanya olukyakya munnange tokowanga kuwatanya ate nze saasira abaduuze n'okweragala ng'ennyo obwonguyita buyayi buyayi omuntu mutumisa naawe omwerageragireko olwajja kukuwatula nga kikajjuyo era y'omuduuze nze musekerera kubire gyefuna ekyalo kyazi emirembe engalo n'obugole bulikyuka olyokoze omumalenga omuzimu nze bangi bendabyeko abaali bamabaaso bakakineeko bantajamu ewaba abasonga n'ensinga ennaku emwesiyemairamu ekirembwe ne langi yamususumbukako ng'ebizibu by'enseeno bimuwala akatanga amisi waliwo omu gwe nnalabako eyalina rediyo kaseti ye yali yenkananga kabada nyawo ng'agitwalanirwanira aduumira abantu beekingwa mukyakaleemu ensi katuula n'ayagagala wenyuma nebyefunda watudde tewabangwero olaba atula n'ayagagala wenyuma nebyefunda watudde tewabangwero olaba basi bamukwana naye n'ab'envako olagalirakasi n'entamula n'abitusanga bw'omusanga mu kkuba yagagala nga kisekkoko naye lumutubeera tusimbula awalinge amaze okutumbiremu okuzira abakazi tekatalanduka ne kagenda kakikolako akaali katamiive mukazina munnange kulimizaki okugiyolayoola obiwandagala nga kiyowa akabanja n'akagwako yakatunda mipacabwa ayagala kumiweima beyayagaliranga bakazi baabwe ab'omu neyevaamu n'agenda mutunga ejjembe uganda ejjembe lyakugoli neyagula akabanja ke n'akamugomu yagenda kulwadde omuntu obwali musyali gw'olwo nga n'alusaawa yafunamu esondaasa ejjembe bange
ekyamazima nja kwebaza Sebyuma eyambadde endasanya eno kubanga kuno kwe tusinzira okulokezaako bye tulaba n'emiwanzi. Nange kanjiweerera ebigambo mwetimba bujumbi byaweerera omuddanse ku bukukumbo. Siyinza kwesumagira mu bigambo ng'omusadda gwa Nakkolyo. Omanyi anaalya emmere y'olugendo era yaluva ku ntono. Nsinziira wano, nsinziira ku Ssinzi okufaananako omulimiriza bw'asinziira ku Ssinzi n'agoberera ekkobe. Nze Musisibosa Geoffrey Munnabusironko ng'eyamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kuba ndi mwana wa Bambejja omukenkufu olulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo Kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Babategeezezza n'ekitiibwa ekirala kye nakoonola mu mwaka gwali gwa 2022 Ssengule 2022 era nga nze neesimbye obwentoogo obw'emmuli buggwa ennyingo. Nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege kubanga nnengera omuwuluwulu gw'abataka n'abatakansi abateredde akasimula nsuwa oba abatudde obubya muzaamugula. N'olwekyo mwekubireko mu ngalo abamanyi Oluganda. Nenebaza nnyo bakama baffe abateesiteesi ab'empaka zino ez'olulimi Oluganda ennamasumbi bannange mubakubire ku ngalo. Mukwano gwange Peter Mefuga mwebale kundowoozaako ne mugamba nti ku lulwo katuyite Ssengule 2022 abeewo kubanga bannange obugole bwaveddeko. Omanyi mu ngule tubeerawo ne Ssengule omugole kati Ssengule omugole ye wa 2023 ndowooza mumumanyi yaani temumumanyi Ssengule omugole omumanyi anzijaawo okuwulire Ssengule omugole yaani muwuliriza Simba omanyi awuliriza Simba tugamba nti akola ki kamanyako n'osobola engule y'abasajja bale ibusonga bigambo ennyo. Ssengule yali wangeye Kibirige weddirangeye nedda nzeyumbeja abengeyo balina kaakakwate nedda Ssebu omukubire mu ngalo Kibirige Edward ye Ssengule 2023 oyo gwe nayambaza engule era nga yeyanziridde mu bigere ku bugole. N'olwekyo bakama bange siba mukyamu kubeebaza okuba nti nno banonzeeyo ne bampita okubaawo ku mukolo guno nange okuguweesa ekitiibwa kuba tulina okugubugiriza. Mu ngule ya Simba tulina enjogera egamba nti nno mu ngule mutwe gwe gukweyimirira era ne bano bwe mulaba wano mbuliddeko ne kojjange omulangira ngandaba yegwa yego mulangira omulangira kwali tekuli mulangira kwali munange oliko jange kubanze ndi Saabate ne basava we bali banji wano tusabo owanire kitiwa kyabalangira ngo olaga obumanyi obwo mutwe bwe gugenda okweyimirira owangule kubanga naffe kyemuyitamu twakiyitamu era tukimanyi. Awo nno njagala kubaza bakama baffe bano abateesiteesi omuzannyo guno ogw'obwongo ate abazadde abeena masumbi muwagire nnyo bakama baffe bano mu nteekateeka eno tekikomye wano naye kigenda kugendera mu maaso ate twagala tukirabe nga kikula naye obuwagizi bwammwe gye bali bwe bugenda okubayamba okwongeramu amaanyi. Sinnaba kumanya kirabo kitongole kigenda kugabwa naye ojja kulaba nti ekirabo ekigabidde olwaleero ate oguddako ate kyeyongerako bwebityo bwebibeera naye kigenda kusinzira ku maanyi gammwe eribbo. Ekyo nga nkimaliriza abazadde abaana bammwe mubongeremuko okubaogiya ku buwangwa bwabwe n'ennono ate mubaagazise. Omwana bamubuuzizza ensuwa wano naye ng'omwana tamanyi na nsuwa bwefaanana. Omwana ng'ali mu kyalo n'atamanya nsuwa mu kyalo gikule okubumba oyinza okugamba nti gwe tobuwumba omuzadde oyinza okugamba nti gwe tobuwumba naye ensuwa gikule ogiteeke mu nnyumba kubanga abaana tubaagazise wangi aji kituufu kubanga abaana tubaagazise obuwangwa bwaffe kuba bwe butwawula ku balala. Yes, firiji weziriko ojja kuŋŋamba ate firiji ebeerewo naye n'ensuwa ebeerewo. Ebyobuwangwa ebirungi tutambula nabyo
ebyobuwangwa bye tulaba nga tebituukanye na mulembe ebimu nga tulaba tebijja tuyinza okubisuula n'obulombolombo obumu, naye ensuwa talina kyekola mu maka ga Mukatuliki oba Musiraamu oba mu Seventh Day n'omulala. Enzikiriza tetujja ku buwangwa bwaffe, omwana tamanyi nsuwa. Naye kirala engule bwe tugibeeramu oba ensiitaano ng'eno etuyamba nnyo. Ekisooka etuleetera okunoonyereza kubanga etusoomooza, etuleetera okwegendereza. Omwana bamubuuzizza sente okuli ekifaananyi ky'ente, sente zibeera mu maka, naye ng'omwana tasobola kubuulira bantu kintu ekyo. Omwana bamubuuzizza singa bakuba essimu, ekibuuzo kibadde awo nga kiri ku ssimu, naye omwana n'olaba nga ako kukakamutagaza ng'obusajja bwe bulemeezi bwalema okulwanira enswa bwadda mu kulwanira nvubo nti tawana ebbali wana enswa yange esaze. Kaakati bannange bannakyaggwe ze ndi munnabusiro neeyazizza nnyo mutaayi webale kumbakuliza oluggi lw'ebibo. Naye ng'obubaka bwange bubadde bwetololera mbadde mbasibira ntanda nti abaana baffe tuve buto nga tubatendeka tubaagazise ate tubayigirize. Omuzannyo guno nagwo mbasaba muguwagire nnyo. Ndi muwandiisi wa bitabo, abaana mubagulire ebitabo. Natambuddemu n'ebitabo bina byokka. Ekitabo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 baba bategezezza ebbeeyi yaakyo. Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kiri kimu weekiri wano. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri, n'ekya Olulasangeye. Olulasangeye eno dictionary kinnyonnyola ebigambo ebizibu. Omwana bamubuuzizza wano Kawomera Nabuka eyakise owulidde, naye n'ebiringa ebyo mugule ebitabo ebyo abaana babeere nga nabo bayiga. N'ekirala mbasaba mwekwate ennyo ku bamanyi bano bakugu, tulabe nga Kyaggwe ekiikirirwa nnyo mu ngule eya 2024 era bwe kataligirya tujja kulaba nga tujaguza wano batunajja wano waliwo awalaba banatutwala nga tulina omu ku basajja bano nga Ssengule. Ekyo nze ekimanyi kubanga basajja lukolokolo. Musajja muno lukolokolo lugwayo lutya? Olusika lukusika kituufu nnyo. N'olwekyo basajja Mmekete, Mbaggubagu, Mbaddu, Nkoboli, basajja nkeretanyi bw'ogitega amenvu erya bibombo. Abalungi kyaliro kya mmere bakyagalira mu ddiiro, naye baalugera dda nti ninda gwenjota afiira nkuute. Obubaka bwange obwaleero bubadde bwe butyo, naye mbagaliza ekiseera ekirungi neerabidde kubakulisa mwaka, naye kambayozeyoze buyozayoza nti muyogeyoge okutuuka mu 2024 kuba ne 2023 tabadde mwangu. Mwebale nnyo, mwebalire.